Tubandirizaako mwenna abatulaba gye musinzira okubanga mutulaba mwebale okubanga mutugoberera abasubscribing nga tubasaba bw'osubscribing okone ku kade osobola okufuna notification nga tutaddeyo emboozi. Mbabuzizaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba abali mu mawanga g'Abawarabu, abali mu America, abali e Germany, abali e Kenya, abali e Sudan, abali e Rwanda, abali e Tanzania, saako n'abali e Uganda, n'abo abali mu kitundu kye bayita ekya Wamala region, that's Mubende. Mwebale okubanga mutulaba, mwebale okubanga mutugoberera. N'olwaleero tuzze era nawo nabagamba ffe tubaako ttaffaali lye tulina okugatta ku nsi. Nebaza abalabako waka waffe nga mumulaba kumanya ensobi zammwe ate ne mutazitereeza ne mwagala tukomaawo zoogerako. Nze no ndowooza ekyo tekiba kirungi. Bwe twogera ku nsobi ennamba zibeerako awo wansi, it's better n'okuba n'obuuza omwami gwe wakyazizza byabadde ayogerako ABCD n'enkunnyonnyola cause kino kyenkola sikikola because njagala follow nkola mulimu gw'amawulire. That's journalism. Kubanga bwe ndeeta ayogera nga waali ogwange si musango. So mbanirizaako lwaleero n'olwaleero tuzze tugenda kutunulira ku nsonga y'okusayininga ku teeka lyebisiyaga. Mwami Museveni yataddeko omukono nga wamaze dovaayo amawanga agagamba nti gatandise oteeka sanctions ku bannayuganda omuli America okugamba okujja obuyambi bwa ssente ze badde tuvujjirira ku balina akawuka ka mukenenya n'ebirala bingi. Twabadde tuli awo ne tulaba sanction ku mukyala speaker wa parliament Anita Netamong nga bamugamba tujja kudda US. Twale tuli awo omukulu Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne banne ne bakkirira mu kooti ku lunaku lwennyini president asayininga ku makya kawungezi ne bagenda mu kooti nga bapetitioninga bagamba bajeewo eddembe ly'obuntu. Ensonga zonna tugenda zimulungula, tugenda zinyumyamu, oyinza omanya ekituufu lwaki bino bitambula bwe biti ng'otugoberedde. Mbanirizaako sabali ku kamera atuleetera omukulu gwe tuli naye bulijjo gwe kyaza amanya n'omwanjuzi amanya n'eddoboozi Edith Edward era nze mbeerawo ng'omwanjuzi omukulu Pafradito yatuuse dda waali. Saba babuzeeko tutandikirawo. Neyanza nnyo ssebo mukulu Ediske ne mwannyina aba sister Winnie ku kamera. Mulengera yali ku kamera nsanyusa okumulaba. Tukyusa abagoberezi baffe ku EAK Media nammwe mbassaamu nnyo ekitiibwa lwakuba mpulidde omwanjuzi waffe ng'atandikidde mu disclaimers. Disclaimer tulina ogikola ne kusaawa esembayo tuligikola naye nsaba obeere mugumu bwana Eddie kubanga bwe tuba tetukunze bantu kugenda ku nguudo tetukunze bantu kukwata mmundu of course tewa buzibu bwonna kubanga ddembe lyaffe kwogera ndoza information kwe kwekalakaasa ate someone information naye bo bayinza okitwala naye tulina kye tuyita access to information act. So naffe ate bye tuleeta ku mpewo bibeera well researched, bibeera factual based, era tubyogera with what they call moral authority. Mr. Diske singa nkugamba nti GDP ya Uganda eri trillion 2 awo mbeera nnimbye si kituufu. Naye bwe nja ne ŋŋamba nti GDP ya Uganda eri ku trillion $136 sobira mba njogedde mazima era tewali nsonga lwaki ate naffe tujja wano nga tunoonyereza tetujja kufuna bufunyifulo. That is it. Tumala kunoonyereza tujje twogere ku kye tunoonyereza. So bannaffe abali mu security n'abo abaana abo mwetereeze kubanga omulimu gwammwe kukuuma butebenkevu bwa ggwanga nti intelligence eteekeddwa okukolamu ebyo ebintu ebiyinza okudobonkanya security y'eggwanga. Naye ate intelligence bwe mugiyingizaamu ebyobufuzi olumuba mu luuzinzi omulamwa. So nsaba Mr. Edisco beere mugumu. Nze wendi abagoberera EAK Media bamazima babeera abagala mbalamusizaako nnyo nze kyeyu ne Pafradito. Kakati awo tuba tutandikira. Yes, sir. Omukulu etteeka alisayininga ku makya Saabazaali ndowooza nga 4 awo nti alisayininze. Ndowooza yalisayinizeeko kiro biraka byafulumafulumi ku makya. Tuba twakatula mu ntebe tennabuguma tukuba mu ngalo nti obuwaayiro obututaasizza. Era kye baakola yali 2018 ndowooza 2015.
era ku tteeka lye limu eri omukulu Mwenda ne Fox Odoi ne banna abalala ne bagenda nga bawakanya eddembe ly'abantu walirinyiridde. Mwami Kyeyune nyina ekibuuzo Fountain of Honor omuntu atulaba njagala ategeere nti yalina obuyinza obwenkomeredde ku nsi si mu bulamu wabula asobola okwogera waliwo kye nawulira bakiyita simanya state of biki ng'asobola okukeera ku makya n'agamba nedda ku lw'obulungi bw'Abannayuganda b'enkulembera kino kibe bwe kiti. Kyenyina mu mutwe gwange nti omwami omukulembeze Fountain of Honor ku maanyi g'alina asobola okuwandiika ekiwandiiko ng'akiwandiikira essiga eddamuzi ebyo leero temubiwuliriza nze nasazeewo ekyenkomeredde wadde amateeka gayinza okubeerayo ne ku lw'Abannayuganda n'obulungi bw'ensi ng'olowooza ayinza okkigoba kati katemba kubeera nali bwe baddukira mu kkooti era byasazibwamu tusubire nakati bagenda bisazaamu. Bwana Edis K olw'omukulu gwe bayita Shamina yagamba nti the most common way of how people lose their power is thinking that they don't have it. Nti buli lwolowooza ntoyina maanyi buli lwolowooza ntoyina maanyi yengeri yokka gy'osobola okuluzingamu amaanyi gaago naye buli lwolowooza nti amaanyi ogalina era ddala amaanyi osigala ogalina. Mu Uganda tulina okukkiriza nti tulina amasiga asatu. Tulina essiga eddamuzi judiciary tulina essiga erya executive eryo erikulemberwa president ne tubeera n'essiga erya legislature erya parliament lyerikola maki lyerikola amateeka. Legislature bw'ekola amateeka oba parliament buvunaanyizibwa bwa executive gateekesa mu nkola then judiciary neegakwasisa kubanga executive yeduumira poliisi executive yeduumira ebitongole ng'ebya DPP nti no DPP ye ssaabawaabi wa gavumenti nti era gavumenti ng'egamba omuguno alina omusango DPP interest yourself in this ekitegeeza bo bagenda bateekesa mu nkola amateeka agateereddwawo parliament. Newankubadde nga byonna biri bwe bityo nina okukkiriza nti mu Uganda ensigo gye bayita eya doctrine of separation of powers ekyalina okusoomoozebwa nti parliament yalibadde yeetengeredde ng'executive yeetengeredde nga ne judicial ekoze eki kyempisa doctrine of separation of powers nti buli omu ng'alina obuyinza bwe. Ojjukira statement gye tatandise nayo kati parliament erina okukkiriza nti erina obuyinza judiciary erina okukkiriza nti erina obuyinza era they are supposed to act independently awatali abakuba ku mukono awatali abakuba ku mukono. Mu 2014 yali speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga yagamba atuwadde ekirabo kya Christmas nga bayise etteeka eryo anti-homosexuality act ogijjukira bulungi era Uganda nnyo yasanyuka bannayuganda bangi basanyuka naye nga twakamala okuliisa amawanga gonna gedda omuli America amawanga nga Bungereza n'ebitongole ebyenjawulo byavaayo ne bivumirira etteeka lino nga bagamba nti kino kutyoboola ddembe ly'abuntu nga bagamba nti era Uganda eyisiza etteeka erikyasinza okubeera ekkakali ennyo mu nsi yonna era nga batiisatiisa okujja obuyambi ku nnyaffe Uganda olw'okuba ntuganye ebisiyaga mu nsi yaffe. General Museveni waka bamuteekako akazito nti etteeka wadde yali sayininga naye mu bbanga tono nnyo baali balirisayindinze ne balijjulula nga bayita mu kkooti neegamba nti kola muti yawere y'ababaka abayisa ki abayisa etteeka eryo. Nsuubira omu ku baali bawakanya ekiseera ekyo yali John Patrick Amama Mbabazi yawakanya ennyo n'agamba sipiika kola muteweze etteeka ly'oyisizza ligenda beera challenged mu kkooti. Bannaffe ne beebaka okumala emyaka nga giigyo kumpi emyaka nga 7 nga beebase. General Museveni ne gavumenti ye tebaaleeta kabonero konna kalaga nti bakyalina interest mu tteeka lino. Yes
ekyo yonna emyaka edizike okuva 2014 this is 2023 bonna baasirika goloza lwaki olwakazito teri alina interest yonna mu bannayuganda nti kyali kirungi nati kati General Museveni ye ayisaawo ekikye mu okwolwo of course n'akulaga nti alisayininga na kololo mu kamera ojjukira bulungi alage bannayuganda nti nze ekyange nkikoze ku lwa moral values ezaffe nga bannayuganda tetuteekeddwa kwaniriza bisiyaga mu nsi yaffe bangi baamukubira engalo mu kiseera ekyo naye Andrew Mwenda Fox Odoi ate yali munnamateeka wa General Museveni sebo obudde obwo yes Fox Odoi nga munnamateeka wa General Museveni ate munnamateeka wa General Museveni yatwala etteeka lya mukama we mu kooti okuliwawaabira ekyo abantu babadde bakimanyi ne kati akyali munnamateeka lesimayira kata kyasi eki kuba amanyi bano bakiryowa baani abo kati ye member wa parliament saawa zino era mu 2014 y'omu ku baawakanya etteeka eryo mu parliament ne ku mulundi guno lyabadde basusediita mwaka guwedde 2022 era Fox Odoi yayimiridde ng'omuntu n'akola ki n'aliwakanya naye ng'ekisinga okukwasa ennaku bwana ediske nti abayivu ate mwattu be basinga okukola ebintu ebyekigwagwa ekyo kisinza kiwakana Andrew Mwenda muyivu Fox Odoi muyivu munnamateeka waliwo professor awo omulaba omukyala we Makerere I don't recall the name waliwo no Dr. Adrian Juko oyo wa Human Rights Awareness and Promotion Forum ng'abasajja abayivu mwattu ate be bali mu kuwagala ebintu ebyekigwagwa okugundira mu nsi yaffe Uganda abayivu nga n'omuntu atagendangako mu ssomero alabira ddala nti ono sitaani yennyini kyesitaza nti abayivu n'ogamba Dr. Adrian Juko oba Fox Odoi batandikire ku mwana we yasobola okuwaayo omwana we tetulina bujulizi oba they are part of this vice kubayinza oba nga akirwanirira naye nga mwattu y'omu ku bantu abakola ki abenyigira mu kintu kino naye bwana ediske moto y'ensi yaffe egamba etya ssebo for God and my country ku lwa Katonda n'ensi yange katwebuuza abakulu abamu bano be bakola babikola ku lwa Katonda na nsi yaabwe oba ku lwa Katonda n'embuto zaabwe kubanga okimanyi abasiyazi balina ssente of course so oyinza olaba omusajja nga asobola okukola bukimu ne yeewaayo ayonoona erinnya lye naye olw'okuba ye alina akasente kaafunamu ng'ekyo takitunuulidde kubanga afuna afuna ssente kituufu abasiyazi baziina naye ssente ya kibi Mr. Ediske ssente ya kibi bonna bakimanyi bano ababirimu lwakuba beebuzaabuza Mr. Ediske nga Katonda atutonda yalina ensonga lwaki yatonda ebitonde ebibiri omukazi n'omusajja tekyakoma ku ebyo Ediske ne bwe yagenda mu bisolo yakola kyekimu tolaba endiga enkazi n'ensajja embuzi enkazi n'ensajja ng'olwaki olowooza Katonda ye yakikola bw'ati mwami Pafuladito atulaba ayinza okwagala okumanya Mwami Museveni yabadde atuwuddise etteeka disayininga yabadde ddiiru bano abaana bagende bamwenda ne banne bagende baloope ye nga amaze sayininga nga kye baakola oli kuba otugambye luli bwe kyaliwo ate Fox Odoi yali munnamateeka awo kati gwe ngamba otya nti omusomesa asomesa ewuwo omaze okuyisa etteeka abayizi banywa obuugi ate ye omusomesa najjanga agamba naye ekintu ky'okunywa obuugi ekyo kibi then abanga agamba nti ye mukama awo bwana Eddie mu mateeka waliwo kali ng'amateeka agaba galeetedwa oba okuwawaabira nga omuntu oba etteeka lyonna liba liteekeddwa okuba mu kuyita mu kye bayita gazeti akatabo ka gavumenti ako akatongole era Ediske n'embaka tojjukira twali mu kaluka 221 nga twakava mu kalulu abantu bagamba paafu genda mu kooti naye mu kiseera ekyo batusobola genda mu kooti kubanga omuntu gwowawaabira aba tanateekebwa mu gazeti kyekiraga nti gwowawaabira nyinza okuwaabira bagamba gwowawaabire taliiyo kubanga mu gazeti akola ki omuntu oyo amala ateekebwa mu gazeti nti ono ye MP wa Mubende municipality ekitegeeza etteeka terinateekebwa mu gazeti terinaba ate kati nti kyenkugamba General Museveni alisayininga si ku Mande emisana zaali ssaawa nga 5 ku 6 ba Andrew Mwenda ng'oledde bali mu kooti y'amateeka
nga batuuseeyo dda etteeka tenabagenda mu gazeti era etteeka eryo terinabagenda mu gazeti saawa zino olw'ensonga ly'okuba nti bali tute mu kooti no ekyo tekirigaana nekyenkugamba bayinza notuteekamu wiiki eno oba wiiki ejja nti etteeka lyonna okuli wawabira Mr. Ediske linasooka genda mu gazeti kati kiki oba wawaabira owaawabira etteeka eritaliiyo etteeka eritongozeddwa nga pulezidenti alitaddeko omukono basooka litwala mu gazeti buli omu n'aliraba nti balitimbye bakikozeseza butamanya Eddie omanyi ka speedi abakulu bano balina kangi era interest yaabwe batandika okugiraga bannayuganda nti General Museveni bw'aba atugamba kikafuuwe ebisiyaga okubukala mu ggwanga lyaffe Uganda ffenna tumuwagira ku ekyo naye ate bano abaseketerezi ekigambo kitegeere bo abayogerako ki lwaki tavaayo n'abaga nti Andrew Mwenda Fox Odoi mwe abalabe b'eggwanga nnamba emu lwaki General Museveni enkyakisirikira kubanga bwe yabadde Masaka juzi ojjukira yagaye bonna abaseketerera gavumenti ye agenda kudda mu nsiko anti abategeeza sasi era bwe kiyagambye waliwo ensiko gye mugendamu nga bagenze kuwabira mu kooti kakati kooti n'ensiku byawukana Eddie sigambye nti Fox Odoi asaana sasi sigambye nti Andrew Mwenda asaana sasi neffe tugamba yes nabo ddembe lyabwe ogenda mu mateeka tuli ffenna bakozesa their constitutional right to go to court naye nga munnansi alengerera ewala kino bakiyita kiguumaaza ng'ente yeebase ku kyoto ebeefuluuta nga gw'olowooza eri mu kkumamu muliro oba ontegeera awo nti General Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bano abasajja be basobola okuba n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu ne banoonyayo just ka section mu tteeka eryo akasobola osuula etteeka lino jjukira etteeka balisiza palamenti mu mulundi ogwasoose General Museveni alina bye yeemulugunyizaako ng'omuntu era nga kimuwewa ssemateeka n'agamba okusinza ku kino ne kino nze ŋŋamba etteeka litereezebwemu ne babutereeza era n'agamba kati likomewo nditeekako muki omukono kati saawa n'agusaako ekiteeza yalikkiriza kati option yokka bannayuganda gye basigaza bano abataliwagira eba yakugenda muki eba yakugenda mu kooti eggwanga Uganda General Museveni akimanyi bulungi nti tuyimiriddewo ku lwabwi bwa buyambi America wagirabye Joe Biden yavuddeyo ne White House yonna ne bagamba National Security Council etuule bukuukubira erabe buyambi obadde bugenda e Uganda bwonna busazibwemu ediska ekyamazima America etuwa obuyambi obuwera kambuza mwami Pafu kino kigenda tulekawo kubanga mulimu ensi ezaaliganda mu Africa wano nezisayininga oba mulimu Baligeria oba simanyani mweziri ensi ezo bwe zaamala oddijjawo sanctions ezo zaabakolwako omanyi byonna tulina bitunuulira mwami Pafu omuntu ayinza kugamba nti bangobye mu nju naye ng'ajjaza ayagala kikugamba obaka akantu k'omuwaawo kakintu kidogo ayisewo byayisawo oba nga kituufu kyekyo naye ng'obuyambi bwe tubadde tulaba ffe obw'essimu nti yeeno y'essimu nga si bwe bwo kubadde kugirako essimu ediseeti kyaja biki nga ffe tubadde tulaba simu ekyo nakyo kisoboka kuba ndaba obwangu America bwe yakozesezza bayogera lwaku balisayininga ku manda ku lwokubiri nti bataddewo by the way that very day sanction yago babera ne luwe kyali sebo bwe kyali era kiri bwe kiti bwana Eddie omanye ensi eri global village omanye kitegeeza nti buli akantu akabaka baddewo n'oba oli luddawa akagudde Sri Lanka okategeera ng'oli wano Uganda mu second buki era baali bagoberera era Anita Amongi bw'ateekayo tweet ng'alaga nti General Museveni amaze osayininga etteeka automatically America yali eraba era America ekolerawo response there and then bwana Ediske America ng'eggwanga liwe eggwanga lyaffe Uganda obuyambi buli mwaka obuweerera ddala billion US dollars 905 950 billion US dollars kyenkana 1 trillion US dollar sente empitirivu nnyo mu bintu ebyenjawulo era General Museveni amanyi bulungi nnyo singa America egambe kugyeko obuyambi obwo kikitegeeza gyali General Museveni akimanyi nti Bungereza weegoberera amanyi kitegeeza
Jeno Museveni akimanyi nti Global Fund bwejjako obuyambi obwo biba bizibu eri bannayuganda. Ekitongole ekibiina ky'amawanga amagatte nakyo kyavuddeyo ne kigamba Uganda bye mukoze tetukkiriziganya nabyo. This is UN, mulimu amawanga agasuka 198. N'otunuulira bannaffe aba UNAID be bavunaanyizibwa mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu nsi yonna. Ng'ekitongole ekyo ate mwattu kikulembera omwana munnayuganda Dr. Winnie Byanyima, mukyala Dr. Kiza Besigye, era y'omu ku bannansi mu nsi yonna abavuddeyo ne bavumirira Jeno Museveni oba eggwanga Uganda okuyisa etteeka lino erikugira abali babigasiya. naye yakyemulugunyizaako. Of course kakiri ekitongole kyakulembera bo ensonga gye bawa nti bw'oyisa etteeka lino kigenda kuziŋŋamya olutalo olw'okulwanyisa akawuka akamukenenya mu Uganda. Nti no ki nti omuntu jukira mu tteeka lino balina kye bayita aggravated homosexuality. Ekisusse ennyo waliwo nti edizike emyaka 29 yagenze ne musajja munne emyaka 29. Ekyo kibeera okay, simple. Naye ekiri aggravated nti omusajja ow'emyaka 5 yeebase n'akaana mu nkola eno ey'ekifuulannenge ka myaka 13. Ekyo kiba aggravated. Etteeka n'abasiyazi tebakikkiriza. Nga bw'olaba defilement nabo tebakikkiriza. Nti defilement omusajja ow'emyaka 25 bw'ayeegaddanga n'omwana ow'emyaka 17 eba defilement. Naye it is simple differ. Naye ate singa akwata akaana ak'emyaka 5, that one becomes aggravated. Nga bw'olaba bano abanyazi b'oku makubo onooteega n'okubisa emiggo abantu n'obabba, that is robbery still. Naye ate w'okozesa emmundu degree ekola ki? Neefuuka aggravated. Kati nga bagamba nti okusinziira ku tteeka lino bano abeenyigira mu bisiyazi tebagenda kufuna bwenkanya mu health services access. Nti Edi bw'anaagenda ne balaba nti y'omu ku beenyigidde mu kiri era tebagenda kumukolako. Kati nga UN egamba bantu bangi nnyo bagenda kulemesebwa okufuna obujjanjabi buno kubanga waliwo etteeka nti omuntu yenna eyeenyigira mwene embeera aba avunaanibwa okusinziira ku degree y'omusango gw'azizza. Mwami Paafu, njagala tuyamba atulaba. Batuggyeko obuyambi obw'akawuka ka mukenenya. Tutuule wansi twebuuze. Singa kiba kituufu ne bakikonfaminga nti obuyambi obwo buggiddwawo. Kyemmanyiko kye nasemba omanya tuli mu kakadde plus abalina akawuka ka mukenenya nga bali ku ddagala. Eggwanga lino terisobola kubeera abo abantu ne libabeezaawo. For a meantime, mbuza lwaki? Nze ndaba ssente eziteekebwa mu bintu ebitagase ku munnansi bingi. Kankuwa kyokulabirako wadde omukulembeze yaba agamba mbu balwanyisa nteekateeka za gavumenti. Bw'oba waleeta nadisi n'atajja muntu mu bwavu nga waleeta bitooke na mmwanyi n'ante ebitaliiko kulya. Ongamba otya Paris Development Model ng'ompa clean money tizigenda kukola magoba tu. Bw'oba waleeta emyoga nga ssente ezo ziteekebwa mu bantu 30 abeemanyi. Nti Paafu, Edi ne Winnie twemanyi bwe tuwa ono ajja zituwa tumumanye endya n'ensula. Eganye okusitula bannayuganda. Onkakasa otya nti ssente singa zibeera converted to save Ugandan lives. Obulamu bw'abannayuganda abali ku ddagala abana abasikoseero n'ogakatu. Do you think tetusobola kubeerawo? Kubanga nze nalaba oba yali Kenya waliwo ezitwetolodde wano ensi yagamba oba yali Zambia oba yali president ki nga babimutwalidde bisayiningako naga kakati njagala munyambe mundeetereyo abantu babiri wano babindiremu wano nga tulaba. Kuba yagamba kazinga oba yagamba kubaleeta saategeera. Kweganga olaba mulimu abantu abakitegeera beyond what we see. Nguli agamba oba tufa katufe abaana basigala basigale nga bali mikono gimituufu. Bwana Edi tusobola consistinga n'abantu ne tubalabirira ku budget y'eggwanga entono. Ekizibu kya Uganda si ssente. Of course. Ssente tukola ki? Tuzirina. Naye enkozesa yaazo ne priority. Mismanaging of money. Tezikozesebwa bulungi. Ebintu ebyaliweereddwa priority mu Uganda tebiweebwa ki? Priority. Abantu abawangana akawuka akaleeta mukenenya mu Uganda bali akakadde kamu mu emitwalo 5.
ng'era kwabo ebitundu 92 ku buli 100 be bali ku ddagala erya ARVs. Ng'eddagala lya ARVs eryo erisinga liteekebwamu ssente okuva mu mawanga g'abazungu okusingira ddala America nga bayita mu kitongole kya Presidential Initiative ekya PEPFAR. Ekyamazima Uganda erina abantu obukadde obuteeberezebwa okuba 45 ku 46. Tuli mu 46 kati. Kati ku 46 tulinaako akakadde kamu n'ekitundu gavumenti gye tugamba nti yalitaddewo embeera okubeezaawo abantu abo. Ekiseera kituuse bwana Edizike tuleke okwegayirira abazungu nga tucompromisinga our cultural values as a country. Bino byonna bannaffe batuteeka ku nninga kubanga bamanyi we are beggars before them. Of course. Bwe twafuna obwetwaze mu 1962 bannayuganda baalina okukkiriza nti ekiseera kituuse twekolere ku nsonga zaffe mu by'embeera z'abantu, mu byenfuna ne mu by'obufuzi, twekulembere omuzungu atuveeko. Tube nga tumanaginga ekonome yaffe, yensonga lwaki era tubeera ne Ugandan shilling singa tukozesa pound eya Bungereza ndi official currency ya Uganda. Naye olw'okuba twasalawo twetengere nga bannayuganda, EDZK ekiseera kituuse nti zino ssente ze twogerako ezigenda mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya Uganda ng'eggwanga obusobozi edi tubuyina. Of course nange kyeneebuuza. Obusobozi tubuyina 100%. Naye olwa mismanagement gye tuyina gwe tokimanya EDZK oba mwaka gwali gwa 2 emeka sijjukira nti ne ssente z'okuyambako abalwadde ba mukenenya under global fund baminisita baazirya buli yali amamamba bazi yali Mike Mukula, Jim Hezi, Alice Kaboyo n'abalala bonna ojja kulaba nti balya ssente y'omuzungu gye yali aweereza okutaasa bannayuganda nga ssente si yaabwe. Tebalina kisaba n'abasajja Edi. Ekibuuzo kyange naye nga tulina obusobozi obusobola okwerwanako. Tulina wano bagiyita pharmaceuticals kyekola ARVs gye baatandikawo. Ey'ejjinja. It's not in ginger. I think it's Kamado. Kuba Kamado yekola yandibadde Panado. Kati eyaffe eri Kamado. Kati pharmaceuticals ezo tulina obusobozi obuziteekamu ssente EDZK nti ARVs ezo ze tuyayanira abazungu okutuwa ne tuba nga tuze manufacturingira ne tulabirira abantu baffe mu mbeera yonna esoboka ne basobola okuwangaala kubanga Edi abantu basobola okuwangaala n'akawuka kano. Pafu watuuse ddi mu Uganda? Obadde muno mu Uganda oba watuuse mu butuuzi? Mwe nazaalibwa ssebo. Mwobadde? Esente ze baawa omukulu eyali owa Covidex. Professor erinnya nange liri. Sente za. Is it? Zaakola Covidex tumulabako. Nga tonanziramu esente ze twawa obutitimbe n'obutitimbe omukyala nagagga gwe tuwola obuwozi Pineti okuzimba eryeruwo eddwaliro livuddeyo musingi kati nga tonagamba bannansi nti tuteeke ssente mu pharmaceuticals ze tulina e Uganda bane tusooke twebuuze tukoowe. Omanyi omusajja bw'osowerera omukazi omugulidde engoye omulimbye buli kimu naye nga olwomugaa janguka ewanga agamba kiwa obudde golowooza tokoowa ekyo tukikoowe. Bwana EDZK osanga bwe banaafa abakalwadde ka mukenenya ndowooza eggwanga liwere naaweweera mbuuza lwaki abo abantu batono to be honest nanti bwengola okulwala buli olukya bongera naye taafuna embeera etaasaako kigenda kujabagira. Kati g'osazeewo EDZK nga CEO Iki Media abantu baffe bufise bo bagwewo kyengezaako okugirayo eggwanga lyandibadde lyalabira ddawala nti abantu bano abalina akawuka ka mukenenya bawangalya ku ddagala batono ekyo leka tukyekwatireko. Okimanyi bamanyi n'ogenda ngo eddagala terinajja because ssente gye ziva bazirinze nga teggwanga wano ssente mweziri lwaki ekyo tebakyezza ng'ewaka bw'onaŋŋamba osobola okubeera ng'olina abaana nga babakuweerererako era tojalina n'omwana bamugulire kabokisa wampa basale ku ssomero kabwembangeza basale eyo n'ebitabo ate nninde basale kati kino kyengezaako okugamba kati bwana Edi sigambye nti baffe kozi bannayuganda baganda baffe bangi nga wampise ku sheno nenjagala mbeere objective as much as I can nga saagala kukikirinjinga ku byobufuzi byonna
nange sagala politics abeeremu naye nakugamba solution gyenfunaawo ate ebentwala mu byabufuzi gireete bwebanga yeyamba kati ne lwaki tugijjawo kubanga bino bye twogera ombuuza nakajja mu Uganda nsibimanyi nti banasajja ababbi banasajja tebafaayo gwe twali mu Ebola wa Nemubende tebaalemwa n'okuliisa bannamubende district 2 ne Kasanda baalemwa nkimanyi naye tekitegeeza nti tulina busobozi ekyobubbi kinkubiwala ate okimanyi naawe bwana Ediske gamba zibula tunule eggwanga lya Ireland zinenge gye zibulamu sente zibeerawo bazibba bubbi ayigigi ye kalisoliso wa gavumenti nga yakatuula mu ntebe ya affe Betty Olive Namusankomya yatugamba buli mwaka ababbi mu Uganda abakukunavu mu gavumenti babba trillions za 20 buli mwaka ezo sente yamuwa musolo bwana Eddie of course kali gwe yagala tukisiiga obuzigo nti zibula bazibba gwe kyekigambo ekituufu Ireland Mr. Ediske kyagitwalira emyaka 30 wakati wa 1994 ne 2023 gwe tulimu bannansi baayo okulinnyisa ya GDP okuva ku mutwalo gumu mu kakaaga okudda ku mitwalo 10 gyenjogeramu kati kyenjogero kitegeera nti GDP per capita eyaba Irish kyagitwalira emyaka meka asatu nti GDP per capita ze sente gwe Eddie Winnie Mbabazi nange ze tucontributinga eri national GDP oba ennyingiza y'eggwanga sente ze tubaliriza averagely mu Uganda General Museveni ali atugamba tutuuse mu middle income nti buli Munnayuganda kati GDP per capita ye eri $1,149 nga bwe bukadde 3.9 newankubadde World Bank yakiwakala negana nedda jjajja olimbyemu awo Uganda yali atusuubiza okugenda mu middle income status nati yatugamba mu myaka 3 to maintaining ekyo naye ate obuwaavu obuli mu Bannayuganda Ediske buunya n'okuwunya nze nyina kye neewunyiza mwami Paafu abantu balina bu application obubawola sente mbiraba kati ekyongo kyadde ebbali omuntu alina application yemuwoze mu banja alina omwoga gu mu banja alina manerenda mu banja alina banja kati ate gattako school fees loan mu banja oyo omuntu agenda vaddi mu bwavu ne rent ye banja n'abaana balina okulya ne balwala tebasobola batwala mu ddwaliro lya gavumenti ne bafuna obujjanjabi alina batwala mu private naye nga nawo sente akola ki kubanga nabo batwala mu government hospital tebagenda funa bateekeddwa okukola ki okufuna Ediske ekyo kikumulira mutwe World Bank yatugamba oyo statistics wa president we wamwe mufu Uganda's GDP per capita ekyali ku $849 ate nga okuyingira mu middle income status zina kuba $1,300 simanyi kati bwana Eddie zimbali kyenkugirayo kyekino nti obadde oŋŋambe n'embeera ninga tali mu Uganda nenkulaga Ireland emyaka ameka 3 bano betwogerako bali myaka 3 mu emeka sebo 1986 paka kati 38 nabo bali bati basobola kukyusa nsi yaffe bali kibatwadde emyaka 3 bwogenda e China kibatwalidde emyaka 2 GDP yaabwe okuva ku dollars zali 5 mu mwaka gwa 1994 naye kati buli mu China ali ku dollars omutwalo gumu mu 14 that's the GDP per capita ekitegeeza embeera eno kyobadde ombuuza okugikyusa kintwala mu byobufuzi nti nno Bannayuganda batuuse ekiseera bagambe ekimala tubawadde emyaka 40 oba bagyewadde mu mbeera yonna kubanga n'okujja mu buyinza bawamba buwamba okimanyi bawamba obuyinza ne bakwata enkasi y'eggwanga eno ate n'okulonda okuze kubaawo akalulu bazze bakabba ekitegeeza Bannayuganda eddembe lyabwe eribaweebwa mu ssemateeka atika esooka lyabagibwako obuyinza tebukyali mikono gyabwe kali buvunaanyizibwa bwaffe gwe wantutteyo Bannayuganda okukyusa embeera eno Eddie waliwo yaŋŋamba tosobola kwewala byabufuzi byebitambulirwako buli kimu that is it the order of the day ogenda byewala otya katukiyenye Bannayuganda bwe tuba ku byeddiini eba ddiini kubanga abakatuliki Vatican we wava ekitebe buli amu Anglikani naye kati ekitebe ekikulu ekyebyobufuzi that's Uganda bwana Eddie tukanye nti bannaffe tebalina kye bayinza kukyusaamu that's the solution eriemu yokka okola kye bayita complete system overhaul njagala bonna tubayiwe mwami Paafu nsaba statement eve mu kamwako esebo Munnayuganda etteeka lino alitunulire nti ligenda kunywerera ku president yasindise oba tugenda kubeera muno obwaddiikuula twesiige ennoni tuzinemu awo amaganda siri nabbi manyi tulina be tuyita ba prophets of doom
bebo abalagula ebibi prophets of tokatutema neteeka lye baali General Museveni yagaana osayininga juzi nakibagamba li General Museveni tagenda likola ki era kyatuukirira lino etteeka Anti-Homosexuality Act 2023 nkyogera mu maaso ga kamera ya EAK Media mwaka guno gwennyini gwe twogeramu 2023 etteeka lino lyennyini ligenda kusazibwamu etteeka Anti-Homosexuality Act 2023 guno omwaka nga tegunaggwako Epafradito yayogera oba gyosula simanyi nange bulungi yes ligenda kusazibwamu kubanga General Museveni amanyi akazito ke bagenda omuteekako tasobola kasustaininga okumala omwaka mulamba edizike byenjogera byali bibaddewo mu mwaka gwa 2019 Parliament ye Gabon yasazaamu etteeka lyerimu bweri Parliament yali isa yennyini ne babateekako akazito bennyini balikola ki era mu mwaka gwa 2000 that was 2019 mu mwaka gwa 2022 Gabon ne abandoninga criminalization of homosexuality negana amawanga edisike goyogerako nti gayina amateeka agakugira ebisiyaga tegayina teeka nga bolaba Uganda terese specific teeka gayina kye tuyita zi penal codes ne Uganda yennyini gyenjogerako bwana Eddie etteeka lino mweruli mu Penal Code Act cap ya 12 section eya 145 eyogera ku kye tuyita unnatural sexual practices naye ekyenjawulo nti Uganda yagadde kola etteeka nga lijja kifaananyi kya homosexuality naye n'amawanga goyogerako Burundi amawanga Algeria amawanga Cameroon amawanga nga Comoros amawanga nga Guinea amawanga nga Kenya gonna geeyambisa amateeka agali mu zisemateeka zaabwe tuli fenna kati ekyenjalo nti Uganda yakoze a separate law naye nga n'amateeka agabaddewo section 145 146 148 ogera ku kintu kyekimu era section 145 ekibonerezo ekiriwo kya life imprisonment wana Eddie nti kasita okola ekintu ekitagwanira omusajja n'omusajja oba omukazi n'omukazi bakusiba mayisa etteeka weri bwana Eddie wenkwade twalese etteeka lino eryenjawulo tewali kyanjawulo nnyo mugali amawanga amala ge twogerako wano mu Africa tulina amawanga 5 ndoza mwana out of the 54 countries mu Africa amawanga 33 tegakkiriziganya na same sex marriage naye mu nsi yonna gali amawanga 69 countries agakkiriza naye nga kwago agawakanya that criminalize naye nga kwago amawanga 33 go gali wano muki gali wano mu Africa ekitegeeza wali amawanga nga 20 nga go gali yao tegana bakusalawo agamu gabiisa nga South Africa ndoza mwaka gwa 2000 oba 5 South Africa yakkiriza omukyala n'omukyala baddembe okufumbirigana nti omusajja n'omusajja baddembe okufirimigana South Africa gyekiri naye for us we criminalize amawanga 33 so kyonna kyekiri bwana edizike etteeka fe twali luwagidde ate etteeka nayo tali baddewo edizike nkulazo tulina amateeka agadde gakola ki bw'ogenda mu ssemateeka w'eggwanga Uganda article ya 31 eyogera ku family era family tekolebwa musajja na muki na musajja so ekitiibwa kya family kikuumibwa kitya nti omusajja ng'afunye omukyala ne bakola amaka that's what they call a family awe webuliza munazaala mutyanga muli mu sex katulida amateeka gadde weegali Eddie naye ogateekesa mu nkola oba oliawo kyekyali badde kitunuulirwa nti Penal Code Act weeri section 145 bameka abasibiddwa amayisa nga bakoze ebintu ebiri unnatural ng'amateeka bwe gagamba tweyanziza mwami Kyeyune Epafradito obukakafu bwatuwadde okusinziira ye ku byalaba ne byagasegase akizudde nga amazima etteeka lino terigenda kukola era terigenda kuyita bivudde mu kamwa ke era akuyitiddemu n'akubuulira lwaki ye ndowooza yeri bwetyo wano ndowooza yoyo jjujja nayo sibijja wano mu bya feeling oba nakugambye enjogerera kino bami bano bavunaanyizibwa tobasuubira kubaleeta bakuutisa kadingidi lwakufuna bagoberezi kyokka
information nakyo tukirowoozaako singa abagoberezi osanga twaninoonyezaayo abawemula naye tunoonya abalina information gwajagala nogigoberera bannange mbeyanzizza mwebale tulaba mwebale tugoberera omukulu ono nja kumuzza mbeera nkyogera era bwe tuva ku kamera wano olutaluka lusooke lukoye tukanye ku byenamusaba nga abeera ngamba enkyaluli so mbasibulidde wano mbasaba ka subscription yako mukanteereyo mukyeyalingireko olutalo kati tuli mu kulwanyisa lutalo lwa kututiisatiisa mbasibulidde wano